Omuyizi wa Uganda Christian University eyatiddwa mu kunoonya obuwagizi ku ttendekero ly'e Makerere Ssabbiiti eyise yafumitiddwa ccupa eyabadde yasiddwa. Bino byatuddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga bw'abadde ayogerako eri bannamawulire enkya ya leero. Ono agambye nti omugenzi Betuŋŋaana Bewate oluvannyuma lw'okufumitibwa ku nsingo yagezaako okutaakiriza obulamu naye kyagaana era ng'akadde kano bakyalina abavunaanwa basatu okuli n'omubaka Frank Kabuye nga bano baakutwalibwa mu kkooti essaawa yonna. Omugenzi Betuŋŋaana Bewate yafumitibwa eccupa gye baali bamaze okukwasa era eccupa eno yali ey'obulabe gye baakozesa okumufumita wansi w'ensingo ku ludda olwa ddyo ng'onaatera okutuuka ku kkubo erigenda ku nsibirwaho yagezaako okudduka mu nsibirwaho yenaazeeko omusaayi n'okugezaako okufuna obuyambi. Baageza omutuusa oluvannyuma mu ddwaliro erya University Hospital nekisangibwa tyasobola kulutonda. Omugenzi okufa kigambibwa nti waabalukawo olwogaano wakati wa bannakibiina kya NUP awamu n'aba FDC ng'omugenzi muno mwe yafunira obulumbaganyi. Omugenzi Bewate yali agenze kunoonyezaako munywanyi we era bwe baasoma eyali akwatidde ekibiina kya FDC bendera ku bukulembeze bw'abayizi ab'ettendekero lino. Enanga ategeeza nga kati okunoonyeza kwabwe bwe kugenda okutambulira ku mpagi ezitali zimu omuli obubinja bw'abavubuka mu ttendekero lino n'ebintu ebirala nga buno buteeberezebwa nti babadde n'omukono mu bikolwa nga bino. Tutunulidde n'obugondo buno obw'abavubuka munda mu yunivasite. Mulimu akabondo aka North Coast Revolutionary Army nga kano kayita NRA, waliwo aka Rat Guard Brigade RGB na aka Oxygen Guard Brigade OGB nga bano bavubuka bali mu yunivasite naye nga bakozesa obubondo buno okuwandiisa abaana ate nga ne mu yunivasite kennyini babapangisa mu biseera ebyokunoonya obululu ne activities endala ez'enjawulo ezibeera munda mu yunivasite. Ono era alaze ng'obubinja buno bwe bwandigobeddwa mu masomero. Yeegatta ku kabondo ka North Coast Revolutionary Army akaali kakuuma n'okunoonyeza tukamushaba Justice owa FDC obululu wa guild. Ate candidate wano ono yali akuumibwa akabondo ka Rat Guard Brigade era ke kabondo kano akagamba okuba nti kaasibukako ebikolo by'effujjo we baali baabulira ekifo aba FDC basobole okuyingira effujjo lyatandikira awo. Ate candidate wa NRM yali akuumibwa akabondo ka Oxygen Guard Brigade. Mu mbeera y'emu waliwo ne be bali mu kuyigga nga newankubadde nga bakyagumiza Zambiro naye poliisi egamba nti baakukwatibwa. Mu kufuna obujulizi okuva mu kamera munda mu yunivasite ne videos ez'enjawulo tusobodde okufuna amannya agawerako 13 ku 15 nga basinga mu bano beekwese naye nga tugenda kubakukunulayo buli gye beekwese batunnyonnyole lwaki beenyigira mu bikolwa bino by'effujjo. Era alina obubaka Enanga bwaweereza abantu ku bikolwa nga bino. Obumu tugezeeko okulwanyisa ebikolwa eby'effujjo buli babeerawo okulonda buli babeerawo okwekalakaasa oba embeera ey'okwenyigiriza bulimu abaagala ennyo okukozesa effujjo ne baleeta amacupa ebiso butidda biki naye nga ffenna tuli muntu omu tewali kye tufunamu buli lwe tukozesa effujjo mu bikolwa nga bino. Ekyabaddewo kyawaliza ettendekero ly'e Makerere okuyimiriza okulonda kwonna okw'obuntu mu ttendekero lino era n'obukulembeze obubaddeko nabo bwayimiriziddwa. Si kye kyokka wabula n'okulonda kwennyini okwabaddemu ebikolwa nga bino nako kwayimiriziddwa. Kigongo kulwa
Channel 44 Oleggulo.